abantu bakuba ekitabo baba n'amajinni. Oba okikuba nga togalina, noonya banno bakubuulire ofune amajinni, kubanga togenda kufuna kyoyagala. Abakubi b'ebitabo baba n'amajinni, era omukulu w'ekitabo talina njawulo yonna na musajja musamiza atuula mu ssabo. Oyagala bitegeera bulungi, genda obuuza aligaweesa nti Umar ow'ennaasa na musiraamu. Agenda kugamba musiraamu atya nga ate naye asamira nga ffe. Genda obuuza aligaweesa nti Kalundu ow'Ebbombo kuba Kalundu ayambala nga wona banyambala musiraamu bwennyini, nebuuza aligaweesa Kalundu musiraamu. Agenda kugamba nti yasira mukaddinga naye asamira. Ate n'oyo Sulaimaani alimba ewaabwe nabo balina amasabo boogera bwogezi. Talina bajjajjaabe. Obusiraamu bukyanga bujja waneeno. Bwasanga ensi y'Abasiraamu bwasanga y'Abaganda. Imaani ebatta bagende Bulange Mmengo mu Lubiri. Bagende wali e Masiro bamenyemu emizikiti n'amakanisa. Mizikiti mweguli. Kanisa mwegali. Bazimenyemu tubakaka sente Imaani ebatta. Ono Umar ogenda kudduuka n'agula embuga empya. That is stupidity. Otegeera bulungi. Umar nga tannaba kukola ekyo. Nze eyawanga Umar ennansa nammumanyi. Musawo Muganda. Umar alina ebibbo, alina ebintu byabajja yabyokye tumutye. Butereevu. Kakati gwe ngamba muvumaavuma abantu. Umar kati akozesa ki ye? Akozesa ki? Nema biringa nze zimbayo lwatu nemba gamba nti ye nzijanja bisaku amajini gambulira. Nga Sulaimaani we yagakozesanga. Kati seka nawe amajini ugakozesa bitonde bya Allah. Nze nabitonda. Era bwe lijja ne liŋŋamba nti musitaafu ekimubonyaabonya. Yayagala omwana wa mwannyina ekikolimu kye kimuliko. Okwo kumanya Saaba kabona waliwo zino essimu ze bayita smartphone buli omu ajagala. Nga olaba abantu kati kwe batulabira buli omu ajagala. Naye amajini nabo bagagalawo bamaseeka boogera ko Saaba kabona bakwegomba kati bawulira semisambwa yani nugwe balumo bwakabaka Mungu tiyabubawa. Bantu banga tonda kweza. Osagade bulungi.